nemuyimbira Katonda wange nga mukulu nsinza Katonda mu moyo gwange nga mukulu abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja mbaaniriza mu kifo kino okusinziira yonna gye muli okwetoloola ensi yonna, naye nsinga nnyo okwebaza n'okwaniriza abali e Uganda. Ffe abali mu diaspora, internet it is mandatory. Buli wobeera wateeka okubaawo internet. Nga wakatuuka kyosooka okugamba omuntu okumugamba hayi wifi password what n'agamba connecting a guest ya bwereere, conference ya bwereere, simanyi zibeera waawo ngo za bwereere zijira bugizi zitengejja ziti. Kati ab'omu diaspora ekyo kiri mandatory okubeera nga buli wobeera waliwo network, naye ab'e Uganda okubeera ne network either kuba kwejalabya, kugamba ng'oli mwejalabye, kugamba oyonoona ssente oba olina okuba ng'oli mugezi nnyo nnyo ng'okimanyi nti kati network it's part of life, part ku bulamu bw'omuntu, kugamba nga golekayo byonna n'eyo part n'oba ng'ogitaddeko ku mubiri gwo, ku bulamu bwo. Okitegedde? Ensi gyegenda ekula, edda batusomesanga organize za gavumenti nga ziri 3, nga kuliko parliament, kuliko executive, kuliko ne judiciary. Nga kuliko ne judiciary, abalamuzi, parliament ne executive nga ge masiga agakola gavumenti. Kati kuliko ne bagundi ne bannamawulire, kati amawulire yerimu kusiga erikola gavumenti. Ensi egenda ekyuka, ebintu bikyuka. Kati internet part ku bulamu bw'omuntu, bw'oba togiyina obulamu tebutambula. Kati kyenva nnyaniriza nnyo ab'e Uganda kuba bayita mu bugubi okubeera online. Yes, so mbaniriza nnyo abali e Uganda. Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa, abatemere n'ekkuba awatali kkubo. Tujja kulwana, tujja kugguka. By the way, Katonda ali ku side yaffe. Nabagamba temuggwamu maanyi. Abasooka mu revolution baatulyamu olukwe. Revolution n'etandika juzi 2018, naye olaba tetulina mundu, naye ate revolution etambula. Abalina emmundu batya nnyo, abalina emmundu batekena, abalina emmundu beekweka. Omukazi yasuddewo ebyambalo. Sabagambye nti omuntu ajja musanga eyo mu nsiko ng'ali bwereere, nabadde sinnaba kukimanya, naye alina omusajja gwe yasanzeyo ng'omusajja alima. Omusajja n'aggyamu t-shirt gye yabadde atuyaniddemu, ali mu kutema bikata, simanya ali mu kukoola nkoolimbo, ali mu kukoola soya. N'amugamba bambi nnyamba, ng'omukazi ali bwe bambi nnyamba, n'amuwa t-shirt gye yabadde atuyaniddemu. DPC ekyamuwonyezo kimanyi, essaati y'omulimi ejjudde entuuyo. Ebyo ebisaati ebyo ebirima gwe obimanyi. Omusajja abeera nakyo akyoza buli omwezi lwe guboneka, ate kiyonoone sabbuuni. Bakyoza buli emyezi 3 mu mwaka. Bakyoza kwota y'omwaka, mu mwaka bakyozamu emirundi 4. Kyekyamutaasizza ekisaati DPC muddangamu. Yayogedde oluzungu n'agamba they have killed one man. They have killed one man. I'm now in the bush now I don't know what is going on. One man. Ojja kakasa nti wanu taba man. So revolution ijja kutambula newankubadde ekyo abakikoze
si aba revolution si be bakikoze. Ebyo bya Museveni. Olwaleero mbaleetedde ekyawandiikibwa kiri mu Matayo essuula 7 tuvudde ku lunyiriri olw'15 paka ku lunyiriri olw'2. Ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Wandiika Matayo essuula 7 olunyiriri olw'15 paka ku lunyiriri olw'20. Leero ndeese kibuuzo, mwe bwe muba mulaba Museveni mukulembeze wa ggwanga oba muyeekera? Kikyawandiikibwa ekyo kikyogera, ekyawandiikibwa kikubuuza gwe bw'oba olaba Museveni muyeekera oba mukulembeze wa ggwanga. Ebyo bye mwalabye eruweru bulijjo mbibagamba nti bye bakola ewa Congo. Bajjira bwe batyo ne bayokya emmotoka zonna ku kkubo zonna ne baleka nga bazookyeza. Mwakirabyeko eruweero. Saabagamba akikole Congo ye yakikoze wano. Ate si ADF tebabalimba. Obwo bwe bubonero bwa Museveni. Kakati leero nzize kubabuuza, mwe bwe mulaba Museveni mukulembeze oba muyeekera? Tugenda kusomawo Mukama bw'aba yagadde obudde bwe bunanzikiriza. Njagala kudduka misinde kubanga ebyokwogera tulina bingi. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, contacting a Maureen Skin Care. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana tulinayo Heroes Day ey'enkyukakyuka. Heroes Day temugyerabira nga 13 omwezi ogw'omunaana okujjukira bannaffe bonna. Waliwo ne bannaffe abagendedde mu njege eno ya sit down strike, naye tubakungubagira, tubasaasira. Ab'eŋŋanda tubasabira Mukama abagumye. Kibi nnyo poliisi ne UPDF effujjo lye mukola. Kale so ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana tulinayo Heroes Day. Ng'ennaku z'omwezi 3 ab'e Boston waliyo okulaga obutali bumativu naddala enkwata gye bakuttemu obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okujjanjabibwa. Tugenda kulaga obutali bumativu, temukyerabire ensonga eyo, temugyerabira, mugikwase maanyi. Tulina omuzimbi bw'oba oyagala okukuzimbira oba kalina oba kiki oba kiyungu oba kiki waali byonna by'oyagala, ne bw'oba oyagala kuzimbira ekizimbe ekiringa mapeera era asobolera ddala. Musajja mutendeke ayina ate tali omu naye bw'onoomutuukira ajja kukubuulira ebisingako awo. Bw'oba omwetaaze inbox me oba genda ku page yange oscrolling ojja kusanga post eyo ey'omuzimbi kuliko ne namba ze omucontacting. Now bingi nnyo ebiriwo naye ngenda kukwatako ku byenkutteko. Ebizimba eggwanga ebitazimba ggwanga sibikwatako. Ebitazimba ggwanga not party. Era nammwe mwina Katonda babawadde chance okubanga musobola okujja ne mwogera eri abantu ebitalina makulu, temubiwa makulu. Ennaku zino tugeze nnyo mu bintu ebitalina makulu. Jjo najja ne mbabulira ku lutalo lw'omunda. Olutalo lw'omunda lwali lumazeewo Isirayiri. Olutalo lw'omunda nga bamaze okuwangula olw'ebweru. Olutalo lw'omunda basinga kufa lwa lutalo olwali munda mu bbo. Mbabuulira. Wamayize excellence weebale okugenda. Ate bannange NTV ngenda kujja mu politics. Embiranyi wakati wa NTV ne Hasiimwe Wire leero yeeyongedde. Oluvannyuma lw'embiranyi eyali e Makerere University wakati wa FDC ne NUP, omwafiira omuyizi wa university, embiranyi ezzeemu ne basisinkana Soroti mu ggwanga lya Uganda. Mu Soroti ekibaddeyo kibadde kijjobi. NTV mugenda kutubuulira embiranyi. Kanzije waawo nga ndi mu kanyomero aka politics. Now ngenda kutandika ne bataata ne bamaama aba UPDF. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja binyenye ebiriwo. Afande RO fulan bannange nkutumidde, nkwagala nnyo, nkulamusiza bannayuganda bakwenyi. Waliwo mu Munnayuganda yaŋŋamba naye mpe ennamba ya fulani mutereko muyireko. Gwe nkuwa ennamba ya fulani bantu mmwe mukakasa nsobola ogikuwa. Pastor
fulani ng'akoze mpe namba ye muyireko ekyo manyi kitegeeza sebo Museveni yabayise bonna ba fulani bonna n'abatwala entungamo n'alyoka bateeka ku stand by class 1 n'abagambe n'aba briefing eggwanga liri mu gundi abantu batulyamu olukwe banayogera ebintu bingi nnyo n'agamba samanya agenda kusasula omusala gw'abantu n'agamba kakati mmwe bannange bagenze okuyisa kamera bwe bati nga fulani waali ne mulaba RO nendaba RA bonna babaddewo naye sebo bagenze okubaganya ebirowoozo ne babuuza akalulu kagudde ku Sejjusa bagambye Sejjusa alabika Museveni yalowoozezza mbu Sejjusa yampa ebyama Sejjusa bagenda kusalako omutwe anti wagaana okuyamba bannayuganda Sejjusa ojjukira lwowayo ky'abantu mu biyumba by'emukula etteeso ojjukira lwowayo ky'abantu ng'olwanirira Museveni agenda kusalako omutwe yagambye gwompa ebintu ate gwabimpa Museveni Sejjusa yabimpa bagambye Sejjusa naye onalabika Sejjusa anti wakolera Museveni abeerewo kabakusaleko omutwe Sejjusa bagenda musalako omutwe mbabuuliridde wano mugenda kuwulira ekigwa mujjukira olunaku lwa 17 ogwokusatu bwe lwali wowe kiki Kaweesi mama nyabo Kaweesi wuyo munnange olunaku lugenda kukyowulire munnange Sejjusa wuyo munnange yabaweereza laba kye bamusasudde Museveni Sejjusa yabiŋŋamba Sejjusa yampa bwino njagala bakubesasi mu mutwe waliamu bannayuganda olukwe okwata otya abaana babano n'obateeka mu biyumba by'etuleyini n'obookya kwegamba n'obookya Museveni yagambye bino ebintu omuntu abimanyi yekka ye Sejjusa fulani kasa yawulidde fulani yagambye ono Sejjusa bannange kwolwo nja kulya embaata kwolwo nja kugula mbaata gyenja okulya Sejjusa bakubesasi mu mutwe anti mwakola nnyo buli muntu yenna yakola ennyo okuteekawo Museveni bwakusalako omutwe nga eno ffe tulya mbaata sekoko kola tetulya nkoko tulya zirizi sekoko oddangamu Sejjusa akaluka akukutte wulira bingi nnyo Museveni yatiisiza yagambye agenda kugira barakisi zonna bagenda zinyweza ebyokwerinda kubanga waliwo omulaba atulimu naye wamasiye mwabali wano siyeffe bannange bonna nga bankyukakyuka yagenze n'abriefing aba Uganda Army bennyini tipiko nengamba maama nnyabo Uganda Army ate nga bali mu kintu nga mbalaba ogu musuru n'ogu musuru era abasuru nabalabye Museveni yagamba natutunulira banaga ogu nuwo musuru n'ogu musuru family ya Museveni iyo ekasiruwarira yagamba abajungu bakasiruwarira Museveni akasiruwarira ogu n'ogu musuru nalabye nga mulimu abasuru naye n'aba fulani nabalabyemu nengamba weebale nnyo mukama nibo balwaki temwakimaliddawo fulani naye bwe baba bayingira babajjako ebikola lwali yingirayo ng'ayina ekikola mujja kutegera fulani kwolwo mmwe abaagala omumanya lwali yingiza ekikola kolero mujja omulaba eyira nga naye afudde oba nga yalamye mbagambe nti gwe batuteruzira ye fulani eyakikoze mbabuulidde Museveni yagambye agenda kutereeza enkambi zonna agenda teekako kamera era ebigalo bye bigenda okukola ki okuggulanga amura naye Museveni olina amagezi mu mutwe Museveni UPDF wagiryamu olukwe UPDF n'eggwanga wabalyamu olukwe abaana b'abanno ku divisions osobola okikola ku divisions ezimu ku nkambi zino enzimbe ennungi naye bw'ogamba nti nno ogenda kukikola okakasa Museveni osobola okubikola balina amasanyalaze enkambi zirina amasanyalaze brigade ku division tukiriza ku division okikoze ku brigade osobola okikola brigade omanyi brigade bwe basula brigade zizonna genda oba nzikubalire wano nzikubalire brigade zonna nziyitemu balina amasanyalaze basula ng'embwa ne division zizennyini ezirina amasanyalaze gasobola okugenda omwezi mulamba ate lwendi bakyalira ekiro nga tegaliiko ojja kuwulira lwendi bakyalira ekiro nga tegaliiko mujja kukakasa Museveni okakasa
emmundu ezisula mu container amura yammwe container Museveni nja kujja ne tinga nsitule container emmundu zisula mu container nkubulire gye zisula mu container nkubulire emmundu gye zisula mu container otegeere nti naye gwe Museveni sijja kukubulira bingi kubanga sijagala ojjawo container kakati ekigalo kigenda kukola kita mu container ekigalo kireke mu container eggulewo oba eggalewo sisobola kujja n'ekigundi nengitikka nengiteeka ku gundi giyita batya self loader nengiteeka ku self loader nengitwala nga nengikunguza ku kkubo nga ngitwala ngirengeza paka nookera ku makyanga mu barracks temulimu container ya mmundu osobola ddala okakasa ku brigade ku gundi oyinako obusobozi wagana okuzimba enkambi abaana b'abanno n'obasuza ng'embwa tebalina mazzi mu mabarakisi tebalina masannyalaze basula bubi balya bubi bambala bubi naye olyawo olimba kati kibakafa yalinze katulabe boona obikola ate kampite mu bwangu nsooke enzigyewo emmundu mu barakisi emu okere ku makyanga tewaliwo mundu nemu okakase njagala nkubuuze Museveni bw'oba osazeewo kikola bwotyo ku ma division nzikiriza kati tukkiridde wansi ku brigades brigade eno 303 ne ey'embulamiizi Kanungu side eyo ogenda giteekako kamera okakasa ogenda giteekako kamera ngikyalire bonna mbabe uniform bazisuulewo badduke 303 osobola oteekawo kamera okakasa osobola oteekawo ekigalo 409 eri Bondo 409 osobola oteekako amasannyalaze osobola oteekako ekintu nzimbe omanyi bwetunula omanyi bye bakulowooleza obimanyi ab'embulamiizi omanyi ki kye bakulowooleza ab'ebbondo omanyi ki kye bakulowooleza bangambye mbyogere muti ate bannanga aboogedde gwe tofaayo bw'oba onookuba nnyinimu kubambwa kuba embwa nnyinimu afulume abaganda baga era gwe musajja bw'oba oli munafunafu n'owulira ng'embwa jange sirikkira mu nnyumba tofuluma akuba embwa abanoonya mukama waayo kati ojja opaala abange ani ankubidde embwa ne balyoka bakukuba eŋŋumi abaana bakulaba oli ku ttaka oyavula tata kiki tata obadde ki bw'oba tolina maanyi tofuluma nga bakubye embwa akuba embwa abanoonya ggwe nkubuuza 409 501 Koboko omanyi abasirikale b'e Koboko bwe basula omanyi ekiri e Koboko okimanyi genda obakyuse bannange musooke mulindeko avuluwadde Museveni into a trap naye bannange mukama mulungi I have luwadde Museveni into a trap mwebale nnyo mwebale ddala Museveni agenda kukyusa abakozi bonna mu State House naye bawandiise bonna ba RO naye bannange mukama oli mukulu bannange mukama mulungi Museveni kyusa abantu Museveni kyusa abakozi mu State House bw'olya emmere ennaku 3 nga tonaba kuzimba lubuto nve ku internet bonna abali ku interview abakola bonna be bakozesa interview bonna mbamanyi nsobola n'okubasoma amannya bannaye Museveni bayingize ey'abapya omanyi n'ebyo ebibadde tebyagala tuwa mawulire bibadde tebituwa mawulire tebigaba mawulire tebyogera kababigobe wamma Museveni bonna bagobe Museveni bagobe boleeta ne bubajja e Rwanda Museveni atika muli bameka onooleeta ani oleka naye bannange mukama mulungi weebali nnyo mukama anti mubadde mu State House nga temwagala kwogera muprotectinze Museveni kala gobe mugende mulye ku kasasiro goba wamma oleeta abanaatuwa amawulire goboleeta abanaatuwa amawulire omusajja lwatayambala kiyuli n'obbaga tetufuna mawulire naye kasita akiteekako bwati bwappa abakitadde ku mulongooti ng'eno notification njifuna kasita akiteekako bwe
nga wano notification nfuna buli kamu kakola jazunga byayogera byayomba byonna kati kabagobe bano ababadde batulemesa owulire embaga oddangamu Museveni bonna bagobe mbu bonna agenda bagoba simanya abayera simanya abafumba simanya abakola ki simanya abasamize n'abasamize obagoba goba nkulagireko bwereere 305 Moyo Brigade 305 eye Moyo omanyi bwe basula nakapiripiriti omanyi bwe basula kati nkuwaddeko ezo kati awo njagala okakase nti bwe nkugamba nti emmundu nzikima ne bw'onooteekako ekigalo tekimala teekako ekigalo n'ekigere oba gwe kabamba baazikuwa ekabamba baakuwampe ogenda kutya olunaku lumu ojja kutya nga bagamba konteyina tetugiraba osanga abasirikale nga banoonya konteyina bajjawo ettoffaali banoonye konteyina gwe wali obuliddwako ekintu ekinene banzibako pikipiki mu kikomera nagenda ozuukuka ku makya nga wenjiteeka teriiwo nintandika okusamba ebipapula nengamba bapipiki yange eri wano osamba ekipapula okeberewo pikipiki Museveni ojja kunoonya konteyina ng'ojjawo ettoffaali mukebereeko awo oba eri awo mugjewo enkumbi eri mukebere mu kipapula kiri oba weeri nkukakasa konteyina yonna nja kugitwala n'ebikubyamu okakase wama batata Museveni ali awo ate kakati mwenna aba UPDF yabawadde omusaala mwenna banaye Museveni leero agoba wenkya n'agubajjako leero agoba wenkya kati mwenna agenda bongeza ne bw'onoobawa asookerwako ne bw'omuwa obukadde 10 tebakyayagala bisente byo ate bonna ne bw'otabawa eri ekikugoba tekiyinza butakukwata now security alert zino zitandise muwulire nnyo bino ebintu najja luli ne mbagamba bagenda kutema abapoliisi ate bikyalanda ebya poliisi tebinaggwa nabyogera ku Sane ne mbagamba ekiro kya leero oba ku Mande bagenda kutema temwakirabye okumanya abasajja ba Museveni bajooga batemye omupoliisi n'omutwe ne bagutwala abo abasajja bawulira enjiri yange nti Dawudi yaba Goliath n'amutema n'amutwalako omutwe yagenda akalakala nagwo abasajja batutte omutwe gw'owa poliisi ne bane mumanye ekikangabwa omulambo gwa tatawo oba ogwa bba oba ogwa mutabaniwo okubeera mu nnyumba teguliiko mutwe. Do you know what it means? Ne kakati bagubikulako batya ogwo bagubikulako batya mulabe ki ebyo Museveni byakole Kongo bocha bakwate emmotoka zonna ku makubo bwe batyo zonna ne baziteekera omuliro era Katonda yayambye nga yabadde weemu zonna babadde bagenda zocha mukitegedde oyo ye Museveni naye video yaleero ebuuza Museveni mukulembeze oba muyeekera kubanga Bible egamba muli balabira ku bibala byabwe kubikolwa ku bibala gwe bulaba ebibala ebiri ku muti gwe bayita Museveni mulaba biki muwulire Museveni musajja mubi nnyo bulijjo tubagamba nga muwakana Museveni amaze okuddira omusajja omugezi omu ku basajja abagezi ababadde basinga mu Buganda ne mu Uganda n'amukozesa ebyekisiru amusudde mu paaka ensolo zimulye. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga meeting eyatudde bamudampinze. Katikkiro Charles Peter Mayiga eiza mu mubeererewo oba mu mugajambule ku bibiri mugyeko kimu. Museveni amazo munuuna mu kasupu n'asuula ku kasasiro mbabuulidde mugenda biraba Museveni ali mu kunafuya Buganda n'Abaganda batamya obwakabaka n'obukulembeze bonna mbabuulidde wano we tulaga era Charles Peter Mayiga woli wonna Katikkiro weetegekera ebigenda okujja wulira mu bimu ku bigenda okujja ebisookera ddala ebigenda okusuula Charles Peter Mayiga bagenda kwokya amasiro eiza wiiki eno gye tulimu amasiro bagenda gwokya eno meeting yabadde mu State House amasiro bagenda kuddamu bagwokye bwe bamala okwokya amasiro CBS twekobe Masengere oba
Masengere oba CBS mwetegeke bwe gutaba muliro boom ebyo bibiri mugenda birabako oba ekimu ku byo. Awo Museveni asuule Charles Peter Mayiga amubaddize, either mumukwate mumukubeko enfuufu mumuzeewo nga bwe yali ng'omwana yali azaaye, mumwanirize. Bayibuli egamba ne bamuwa engoye empya, taata we n'ajjako n'empeta ku ngalo n'agimwambaza, n'amugamba mwana wange tuula wano oddemu okulira abakozi b'awaka, oli mwana nkuzaala. Oba si kyekyo mumugajambule mumutaagule ku bibiri, kuba ye Museveni ayagala mumutaagule. Tumutaagule ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, tumuteeke buteesi mu karantiini agwemu COVID, alikomawo omulundi omulala n'atuweereza. Mbabuulidde Museveni adampinze Charles Peter Mayiga. I repeat, naye ng'ayagala sikula emitima gy'Abaganda ng'addamu okwokya amasiro. Abantu mulumbe Katikkiro mumukube emiggo, naye temugeza ne mumukuba. Omwana waffe tumuyite, tuddemu, tumutereeze, meyi byajja kuba ayize. Mbabuulidde ekyo sigenda kiddamu nnyo. Essaawa yonna ekyo mugenda kiraba. Ekyokutta poliisi kikyeyongerayo. Ekyokutta poliisi kikyeyongerayo. Era kakati wano kino kye mwalabyeko mugenda kulaba paati 2 ejja mu Bayisiraamu. Abayisiraamu bagenda bakwata babamalewo. Abayisiraamu anti mwaleese Mawu. Temwakyaziiza Mawu. Najja nayogerako eri eggwanga nga bwe yatuyiriddewo omubiri. Abayisiraamu babakima ku ekyo ekyabaddewo. Bagenda kikonekitinga ku Bayisiraamu n'abayeekera be batendekera mu kinnya ky'ejjenje abeeruweerera. Bagenda kukwata abasiraamu 4 okuva eruweeru mu tawuni awo around. Bagenda kukwata abayisiraamu 3 okuva ekikyusa, bayimaamu basheeki ne bayimaamu mweka ababede. Nkugambye abaana bagenda kuva luweero, 3 bagenda kuva kikyusa, 2 bagenda kuva Ziroobwe, 2 bagenda kuva Kabimbiri. Bano 4, bano 7, bano 9, 10 be bagenda okukwata ku musango ogwo, nti be bali emabega w'ettemu ly'okutta omupoliisi ne batwala omutwe gw'omupoliisi. Museveni yabikoze naye nziramu. Abasiraamu 4 bagenda kuva luweero be bagenda okukwata. Abasiraamu 3 bagenda kuva kikyusa, abasiraamu 2 bagenda kuva Ziroobwe, abasiraamu 2 bagenda kuva Kabimbiri. Muteekewo 2. Abamu ku bagenda balumiriza already bo babalina. Abagenda okukkiriza nti ba ADF era abasiraamu bamasheeki ne bayimaamu be babakulira, be babatendeka okukola ebyo byonna mugenda biraba mu kooti maasho. Tebigenda kuyita mu kooti zino ezaffe eza bulijjo. Why? Bagenda batwala baba-connecting ku ADF, baba-connecting ku people power, naye kyonna bakiruka kigwira magere. Museveni twamusuuza bbomu y'emagere. Twamusuuza bbomu y'emagere naye era akyabiruka. Abayisiraamu abo be bakwata Ziroobwe, kubanga bw'oyita eruweero kikyusa Ziroobwe n'oyambuka n'osala bwoti n'ojjeggayaza ogguka emagere. Bagenda kuyita eyo weebatonga ekkubo bwe ndikuwadde bajje bagguka emagere. Byonna biggwera magere, mbabuulidde. Byonna biggwera magere. Naye Museveni oswadde. Museveni gy'okomye okulongoosereza ate oyonoonye n'okamala bukamazi. Toyina wano bantu bogenda kukwata. Wulira kino, okutta poliisi kikyeyongerayo kyo ng'ogyeko ekyokukwata abasiraamu kikyeyongerayo mu bitundu bino wammanga Kiboga, Lwamata, Kyegeegwa, Katooke w'ekyenjojo eri ng'ogenda ekyamutunzi, Katooke, poliisi ye Katooke SS manyiyo, Katooke SS manyiyo.
kubanga eyali headmaster wa Katoke S eyali headmistress wa Katoke SS yali mukyala wa headmaster wange eyansomesa eyampa offer nensomera bwerere kuva S2 paka S6 sinza mwerabira miss ono gwe nayogerako wano eyafa mu biseera bya covid ate mwamujjanjaba mwamujjanjaba bambi waliwo abantu abajja mu kaboksi omunampa akakadde banampa emmeka bambi netumujjanjaba naye ne bamuttira mu covid nga biru ya bukadde 37 ne bamuwa omulambo ku ndagaano bwafunayo ebisatu ng'atwalayo bwafunayo 10 ng'atwalayo ate nga n'omukyala yafa n'olwaleero tannabazimalayo. So bwe njogera Katooke mmanyiyo ng'ogende ekyamutunzi oyitemu ogende ku River Muziizi ogende Muhororo Kagadi bye njogera mbimanyi. So Katooke Kyenjojo Kagadi Hoyima Masindi eyo yonna poliisi yegenda naye poliisi njagala Museveni abateme nga n'emitwe agitwala. Njagala poliisi Museveni abateme nga n'emitwe agitwala. Mwe musookerawo tuba twagala okwenunula ne mukola effujjo nnyo ku bannayuganda kuba mukuuma Museveni. Museveni tema aba poliisi nga ne bwadduka mu nnimiro omukimayo. DPS abalema atya okukwata mbu wanu meni zikirudi kirudi wanu meni kirudi wanu police officer meni. Nze banaye bamulaba wa police adduka mu abasajja mubalagirire nti ne madamu wuno adduka wuno bamutebe bamutwaleko omutwe. Tuli mukwenunula mugaana Museveni anoonya walandi nga Museveni ayagala twekala kase tumujje mu State House police mwe mulemesa kakati kabasaleko emitwe kabasaleko emitwe. Museveni agenda naye seba abapoliisi bagenze ne beerwanako ne bakwata omusirikale mbu yabadde abakuba amasasi ne bamukuba ekigo yabadde musajja munene bw'ati ne balyoka bagoyera oli ku ttaka ne bamukwata ne bamujjako emundu ne bamuggalira mu mulinda afulume. Mmwe kapoliisi keekatu abasajja bagenda obbakuba ekiwumumpu mukimanyi ki RPG mukimanyi ajja bakuba ekiwumumpu akakagundi konna ajja kasaanyaawo. Mbabuulira nkugambye ajja kukakuba ekizuka mujja kalonda kiruddu akakapoliisi kammwe n'abasibe bajja kakuba mujja eri ku St. Posiyano gye mujja okajja. Mbabuulidde. Museveni yagala kugamba mbuno abasira buno obutemu mbuno Kyagulanyi yayokye emmotoka nedda. Museveni yayokye emmotoka ekirungi mbyogera tebinnabaawo ne bibeerawo naye mmwe singa mukwata Museveni eyo ne mumpita wallahi sinaaba nakunaaba sinaaba ne baŋŋamba wire jangu obujulizi omujulizi omukulu mu musango guno mutabani wa Katongole tannaba kutuuka. Bannange nnyinza okudduka emisinde nyinza okudduka emisinde okujja. Museveni bamuganya okwogera ekintu kyonna ng'omujulizi omukulu tannaba kutuuka kubanga yamulumirizanga ebintu nga tannaba bikola. Omwana yayogeranga ebintu oluvannyuma ne bituukirira. Kaakati yasigadde okujja nnyonnyola ekkooti. Ebintu bino yabijjanga wa amawulire gagenda okuba nga agaggwa bwe gati nga ndi Uganda ku kkooti nsulawo busuzi siyagala byakera ku makya. Ate simanyi ate omujulizi bamukwatidde mu kkubo tasobodde kutuuka nedda nsula ku kkooti. Buveeko eddiba nga ndi ku kkooti nkere ku makyamba nyumize mbabuulire ebintu bwe byali okuviira ddala ku bijambiya paka leero. Bomu y'oku palamenti okwokya amasomero kale tukyalina ekintu kye tukyagira ekyokuleeta ennambaazi ez'abantu ababa bakoze fujjo naye RO wakyaliwo akantu katono akakyakutte okutuuka kw'ogwo omutendera katono. Naye abantu abakoze fujjo eryo kwabaddeko omwami bamuyita Bariana John, omulala bamuyita Opio Alex, naye service number zikyabulamu katono. Tugenda tandiko zireeta mbabuulidde bwe bamaze okikola
babaweereddewo transfer kati bali bombo mu barracks babajjayo eri mu kaditaaki kali ke nabagamba luli ak'engogolo simanyi biki nabibabuulira juuzi kati ate era mwagala mbiddemu. Nabagamba kali mu kitundu ekiyitibwa Kyabutayika Katuugo training school gye bavudde bwe bamaze okukola diiru yaabwe successfully ne babateeka ebbombo bali bombo. Now State House meeting eno nayo nno mugiwulire. Museveni, Kandiho, Kayihura wabaddewo ba top officials aba UPDF, kwabaddeko Muhammad Nsereko, kwabaddeko Bamwine, kwabaddeko Kitatta, kwabaddeko Kitatta yabadde alina abantu aba group gye nabagambako gye bayita Kasuku, gye batuuma Kasuku group nagibabuulira nene bagenda kugidistributinga Uganda yonna bwe tuddamu okulanga ekintu kyonna ekya peaceful demonstration. Ate nga tugenda giranga kubanga buli kyakola tukifunira ekyokuddamu. Kati guli omulembe gw'owamanyira nga gwatiisatiisanga gwaggwako. Kubanga ffe tumanya gwe byoteesa naye gwe tomanya ffe byetuteesa. Wulira, bagenda kuba distributinga Uganda yonna bwe tuddamu ogamba nti tewaliyo genda kukola nga poliisi n'amagye nga babawa obukuumi nga bamenya amaduuka gammwe, naddala abasuubuzi abanene nga bamenya amaduuka gammwe nga bababbamu ebintu nga babitwala. Kiyonoone NUP nti bateeseza okwekalakaasa era bajja kujjanga okumenya basuulewo akakofiira akamyufu oba kadi ya NUP oba t-shirt ya NUP esigale mu dduuka ng'emaali endibota zonna bazitutte. Osooka owulire nannyini gundi bwajja maama nnyabo kakati kwegamba NUP mwe mutubba nedda. Kasuku group ng'ekuliddwa Kitatta ne Kayihura, Museveni ne Kandiho be bali emabega waakyo. Bagenda kuteekako group emu e Masaka mu centers Masaka, Gundi, Mbale, Jinja, Kampala, Luweero, Fort, buli wamu bagende nga bateekawo poliisi ebakuume batubbe. Naye mmwe musirike buli kimu tugenda kukinogera eddagala mbabuulidde. Baagala abantu beenyiwe NUP. Balowooze nti NUP yebakola ki? Yebakolako effujjo. Okusamira kwagenze mu maaso ng'ezo meeting ewedde. Okusamira kuno kwabaddeko okusima almost okwetoloola State House yonna. Basimye ne basimba. Omusajja yasimbye ebijinji ku State House ne batabula eddagala ne balyoka bamansa ebweru ne munda. Ogwo gwe gwabadde omukolo. Ne bamansa okukansira ne bakansira everywhere ne bayiwa ku ttaka ne basimba ku nsonda ne basimba mu makati ne basimba ku nsonda yonna bagyetolodde nga Museveni asimba agantu. State House tebagitwala, tewabanga wayingira wano, tewabanga wakola bati, tewabanga watwala obuyinza. Bannange bali abasajja babonyabonya Museveni abasamize. Kakati bamugambye alina okuleeta ente 2 enzirugavu zigi n'enjeru tukutuku. Bagenda zisala mu nnaku eziddako awo. Ennyama yakugaba either nga nfumbe oba nga mbisi. Bwe mulabayo ogukolo gwonna gwe bategeese bagenda baliisa ennyama y'emizimu mbabuulidde. Either bagenda kufumba emmere bateekewo akakolo oba bajja gigaba nga mbisi. Mbabuuliridde wano mulindeko. Sabagamba nti bagenda gabula ne babatambuliza omuceere.
abentinda ne bayika ku mmotoka ne balyoka bali omuceere gundi emmotoka ziyitayitamu kaine Rugaba basidde ne muli emmere y'emizimu baje bakomerezaawo either bajja bawa ebisambi by'ente oba emmere mbabuulidde lindeko mugenda kiraba mu wiiki either eno ng'eggwako oba ejjanga etandika bagenda balya bukubawa ennyama ensaddaake lasitire wano we wali okulya n'okkomba essowaani olwaleero kanoko mukatandikiranga wano olwaleero ziri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022 hey, this is ASPC Muwire Bible and Politics omukolo gwa New Vision oguliyo ku Lwokutaano nga 29 ogw'omwoleso omwoleso oguli erugogo bride and groom akakatabo nkamanyi nze nakakubanga bride and groom simanyi bride groom simanyi bride and groom simanyi gwa misono munna Uganda akoyo obulamu genda kubanga ennyama zammwe bagenda ziddiza mu buveera mbabuuliridde wano ennyama zammwe abagenda mu mwoleso ogwo bagenda kuziddiza mu buveera we najja okutta abapoliisi wenzije kino Museveni agenda kukuba lugogo bomu ezitabangawo mbabuulidde okukakasa ekintu kino agenda kudiployingawo okubakakasa nti security eri tight adiployingewo nnyo naye n'abasirikale yavuddemu ayina abasirikale nga 50 bajja okuteekawo wennyini we bagenda okuplantinga bomu anti Kayihura mumumanyi agenda kumala okuplantingawo bomu atekewe gundi abaterewo kaditachi abagambe akakati mwe mwina kuva wano abantu 10 mwina kubeera munda bana balala ne bagenda ne bakuuma bwe mujiranga mujja 10 nga mutuula kakati 10 nga mufuluma awo wennyini we wagenda okubaluka ayagala okufuna loosi y'aba UPDF nga bangi ekirala atagetinza abazungu abajja mu ogwo omukolo anti Museveni ku bazungu mumumanyi yatta ab'ebuyindi ne bagamba America negamba bannange Museveni tumwongere ebyokulwanyisa tukuumire region nga yassa abantu b'ebuyindi aha Museveni najja wano nenjogera ebintu ebyo waliwo omuntu eyajja nambuuza gwewire ebyo ebintu obimanyi nali mu muti waggulu nga nkuuma nkima nze nali wa bisolo waliwo ow'ebisolo omu gwe batta ne bamuwokya yali alina emundu ne bamugamba emikono waggulu mu kupaalapaala atiddetidde bwatina n'agenda essasi ne limufulumako n'agenda akuba omu ku basirikale b'erweru essasi n'afa ow'ebisolo mu kifo kye yandigumye n'abakubakuba kubikubi bagenda okulaba nga atintima ng'empale zitoba baamukwata kye baamukola nga munna ali mu muti bw'ati akuumye enkima n'asirika wali mulamu yangamba mwana gwo bw'oba tewaliiko ku baatwokya oliko ekintu ku mutwe omulangira yagambye oyo omwana byayogera tabimanyi bimutomera n'abyogera nga tamanyi mumulangira omwana n'alyoka akoola empewo n'azindekera kakati empewo zinsuza seebase naye mmwe abali mu bataliyani yamulangira mukolaki mulangira yagambye mbunna abavuddemu mulangira yagambye ebintu yabivuddemu bimumenya dekaleke babakalakate abali mu bataliyani yamulangira mumunoonye nze mundeke mulangira yagambye omwana nalyoka ayimirira n'agamba empewo zize zonna zizungira ku nze omwana atemye bannaye enzuukusa empewo mu linnya lya Yesu naye abali mu bataliyani yamulangira muti mugende munoonye mulangira mwogere ebyammwe eyo ffe gye tutali naffe tulina ebyaffe mutuleke bannange nze empewo nzikoowola bwe ziba zikuŋŋaanira wuwe wulira waliwo abazungu abagenda okujja Museveni baatagetinza okutta ayagala kutta abazungu anti baagana okukkiriza nti Museveni bamunoonya alina abayeekera bamunoonya leka akibalage eno bomu Museveni tagifulumyangako kugikuba mu Uganda
mbabulidde bwaba yagikuba Juba oba Kongo ate mugamba mbu njogera nsaaga katulwaliro sisaaga ennyama zammwe bagenda ziddiza mu bukutiya njagala osaleyo akantu kano okasuule ku mukutu gwa New Vision bw'oba olina omuntu wakola ku New Vision mugambe nakolanga mu New Vision amanya gange nza asimuwire mugambe agende yakebere bwemba siriimu agenda akebere ku bantu be basasulanga omusaala okuva 2/8 paka 2/12 2/8 mu mwezi gw'omukaaga around there mpaka ku Good Friday ya 2/12 nakoma ku Good Friday saddayo nakoma kukolayo lwakuna ngenkera Good Friday tulina okuwumula ku Friday ku Saturday ku Sunday ku Monday tuddeyo ku Lwokubiri saddayo kakati mugeze New Vision bagenda bakubira ku mwoleso naye njagala mu bonna be bagenda okukuba kasita kunaabako oyo omusajja oyo alina omutwe gulinga ekifunvu ky'okuluzi yani oyo omusajja akulira New Vision kati bamuyitaani Doni wa Miiti njagala bankubire Doni wa Miiti omutwe gusensebuke mulyoke mutegere nti bo muteremererwa mutwe gino gy'emitwe emikulu buli lwowira nga bagamba emitwe emikulu mu mawulire baba bagamba mutwe gwa Doni wa Miiti njagala bo mwekukwata eguse otegere nti Museveni gwotembeeta ate ye si mukulembeze wabula muyeekera njagala obeerewaawo ku kazindalo nga gundi nga gwayogera ate MD Doni wa Miiti this is bride and groom za wati za expo za bride za groom nawe you are welcome bwa ennyama yo bagikuŋŋaanye bagitwalire mu kakutiya otegeere nti Museveni si muno otegeere Doni wa Miiti nti toli munyarwanda otegeere nti toli munyarwanda atoka kasenti abanyarwanda si bantu batemu ekyo Katonda bwakinkolera ebisigadde nja kumwebaza abalala mbasabire Mukama abaddizeewo we bajje awasobola okuzza abaddize New Vision bagenda bakuba bomu mujja katemayo nga bwemutemyeyo kana akatambula kati ak'okutema abasirikale ati abasirikale nabagambye abalina emundu mutuula muti ababiri babisanze bibiri nababuuzizza abalina emundu mutuula muti ababiri senga mweyawuddemu omu nadderi noono naladde eno naye era n'abazeewo nga bazze okulaba enjega balaze ekipoliisi ng'era emundu kijambadde niye bannanga afande Katongole Mukama akuwa omukisa awo bayambalirawo emundu si bwe kijambadde katusenga omusajja akomawo jambiya ojambula muddi ogikwata ddi bwoti ojambulemu si kwa kutematema ne bakutwalako n'omutwe era DPC yabadde yeeyawudde ye yali alabye vidiyo yange yeka yeeyawonyi yabadde eri mukati asindisa abaana bali enguzi mugende mubajjeko mutwalo yali mukati mbuno yeggamye omusana awo yatandikidde teyakomyewo nabagambye ab'emundu mweyawule ab'emundu mutuula babiri muddemu mutuule nga mwegase bagenda batematema babamalewo mbabuulidde senga kwabaddeko wa AK47 ng'ali wala oba senga ono omukyala yabadde alina AK47 ate munange bo ba DPC bakwata AK abo tebamenyeka abeera nakatono omusajja amaze okutemako oli ejjambiya kakati yalina AK ate kati awukola ki awo wa pistol duka budusi ne pistol bagirese nabadde njagala yo omubbi ayambala ebyambalo ayimire kukuba atandika okomandinga emmotoka bagambe ono mupoliisi musajja naye atayambadde sikaati mulyoke mukakase nti Museveni si muntu agenda bakolako ebikolobero ebbanga lyemu n'amala nga mumurespektinga zammo zammo is enjoying zammo ukurayi mumuleka anyumirwe His Excellency the President Museveni simanyi of Republic kati mwe basinze okutta abamuwa ebitiibwa Museveni mutemu naye mujja mumanya Luweero Museveni ataddeyo abantu abagenda okuba intimidating ennyo okutandika essaawa 12 toddayo kutambula ng'oli omu bwe kiba kisoboka ssaawa 12 mubeere mu mayumba bwe muba muganya okutandika n'olwaleero
mugende eyo muzungezunge mulabe babaleetedde abasajja bagenda kubanyoola nsingo nga babatuga buguzi mugenda kera ku macanga mulaba emirambo ku kkubo wowe mulirwana munnange bamunyodde ensingo ate tewali kye bamututteko ne iphone yonna bagimulekedde munnange obwedda tukuba ku iphone ng'eyitamu nga tewali agikwata kati nange mbadde ntambula ne mpulira essimu evuga ngenza okutunulayo ng'eri mu mulambo mbabuulira kino kigenda kubeera mu bitundu Kiwoko mbu Museveni namugambye tusisinkane ekiwoko Museveni gwe namugambye Museveni jangu tusisinkane ekiwoko kati ab'ekiwoko Museveni wuuyo bwe muba temuyina misekuzo muwedde bwe muba namwe temuyina majambiya bw'eba ejjambiya nga yatemye ab'emmundu ne badduka mukwata amajambiya nammwe mbabuulidde Kiwoko Kikyusa Zirowe Nakaseke w'obulenzi Kiwoko Kikyusa Zirowe Nakaseke w'obulenzi sawa 12 nga muvudde ku kkubo naye Pawulo yagamba bw'ati nti kirungi nnyo omuntu obutawasa n'aweereza Mukama naye nga bw'oba omugumu nganze Pawulo nga yeyeyogerako bw'oba omugumu nganze olumu yeyogerako nti ye yasobola okufuga omubiri n'agamba ku ky'okufuga omubiri bw'oba oli mugumu nganze tambula ekiro ng'osobola okwerwanako bw'oba tolinaamu 12 ng'oli mu nnyumba naye bw'oba omusajja nganze tambula ne ku 7 batugamba nga abayeekera nganze ne tata tusula ku kyalo tuzunga twanoonya abayeekera nga tusula tuzunga buwama kayanja sango kitojjo semukombe uyo tugenzeko ebutambala simanyi kabuwo mitala Maria gundiwa nabiteete bumbo simanyi kayenje nga tusula tutambula kati bw'oba omugumu nganze tambula bw'oba tolina mudduka oyingire mu nnyumba kati gwe tata teyingirira ddala mu nnyumba otuma abaana kuba gwe bakukwatako towona babuulidde ate abasajja bagenda obbanyoola ensingo bamagye ba Museveni ataddewo aba iso semwayi okumakinga sure nti eggwanga baliteekamu embeera efaanana okuba ey'obuyeekera ng'eyakiri emabega kandiho ne kayuhura I repeat bamaze obadeployinga mu bitundu bya Luweero bateekewo embeera efaanana okuba ey'abayeekera naye nga buli gwe batta bakwata musiraamu mbabuulidde secretariat sinziruddeko nnyo kubanga zibadde mugenda zirabako mbadde nnyino zenfasizinga politics NTV mujja kutubuulira embiranye eri wakati wa FDC ne NUP era olwaleero njagala mutubuulire bantu bameka abafudde Soroti nga FDC kubanga bwe kibanga FDC duli abanene baayo tebaaliwo abaana ne battiŋŋana kati kitya nga His Excellency agafeesinze n'oboya amuli ati nze mu FDC gwe mmanyiyo temugeza ne mu commenting nga wano omuntu omulala bafeesinze ne oboya amuli ati ali ku ground ali waka basisinkanye bameka abafudde ani yatta omwana w'e Makerere Pastor Tom ow'emutundwe n'ekkanisa yo Christian Fellowship bwe muba temuyina njiri gye musomesa abantu nga Bayibuli mwagimalayo oba nga temugitegeera muggalewo ekkanisa abantu bagende mu makanisa agayina ekigambo mulekerawo okumeketera emberengeza mmwe ku His Excellency Kyagulanyi information yonna ngifunye ng'ebyo ebintu byonna akakabondo kali mu kkanisa ewa Tom ow'emutundwe haleluya
haleluya bw'oba ekigambo kyakugwako nga bayibuli wagimazeeyo gwe kamaga ebigambo kagamba gwe ekigambo kyaweddeyo kati ku Kyagulanyi kwe mumeketere emberenge kwe munaabira amaaso ekkanisa giwa omuntu wulira eri bwe yakaddiwa bwe yawulira nga akaddiye nga takyabitegeera Samwiri yakwata ekintu eri bw'oba okaddiye funa Samwiri fe katubabuulire waliwo abantu ababatya omwana ayogedde ku dadi wange yafande Katongole dadi wange mumanyi bannange dadi ng'akola ebitali by'abadadi basajja muyinza okutubuulira engeri Kyagulanyi gy'ali Illuminati Museveni ne mutabani we baakavaayo emirundi n'emirundi nga beewaananga bwe bali abachwezi nga temuboogerangako Museveni ne mutabani we emirundi mingi babadde bajjanga ne beewaana Museveni yajja n'asomesa history w'abachwezi era n'atukakasa nti n'abachwezi bakomyewo mu parliament olowooza sirujjukira oba yali na state of the nation address yonna yagimalako ng'atusomesa history w'abachwezi n'atukakasa ng'abachwezi bwe bakomawo mutabani we kimu bibiri ffe ng'abachwezi nga temumwogerangako mulekerawo okumeketera emberenge ku Kyagulanyi tomu mbusimanyi Kyagulanyi mbu bwakola bwati ng'abantu bafa mbera tulaba nga abantu bamuwerekera nnyo mbulino kulw'okubanga Illuminati bayibuli egamba bweti gwe tomu genda osome ekitabo kya Matayo 21 ove ku lunyino lw'omukaaga okkirire wansi oba ku 13 eyo Yesu bwe yayingira mu kibuga Yerusalemu bayibuli egamba bweti Yesu bwe yali abakuba nga abagobera ebweru ng'abajja mu kkanisa yagamba bwati kyawandiikibwa nti ennyumba yange yakusabiramu bwe muba temukyasobola kusaba nga mu nnyumba ya Katonda emakinde tewakyaliyo kusaba isuwa emutundwe nga tewakyaliyo kusaba mu nnyumba ey'okusabiramu nga temukyasobola kusaba mugigale mujjemu olugambo ne propaganda wa Museveni omuchwezi tomwogerangako Kyagulanyi Illuminati kuva ddi enviiri batandise zisiba ku mulembe gwa Kyagulanyi edda tebasibanga nviiri muyinza okutubuulira emisambo bagisalirako ow'enviiri ne mudda mu bintu ebyekisiru mbukubanga asomesa nnyo emizimu bawulira nga ebigere bikusiibwa ng'omanyi oyo lusiiya simanyi lusiiwa simanyi kakati waliwo omuzimu ogukola ku byokutunda simanyi mbuno baguyita ku saani katunda kakati kasita owulira nga amannyo gakuluma ng'omanyi oyo lubalula kakati ate bw'owulira nga embiriizi zikukubagana ng'omanyi oyo lubowa n'alyoka amalako semina abantu ne bamalako ebitabo ne bakwata ebirala nga asomesa mizimu ogisoma mu kitabo ki mu kanisa tulina kusoma mu bayibuli amanya g'emizimu gali luddawa mu bayibuli ate omanyi mmwe babatya bannange dadi njagala ombuulire Kyagulanyi mmwe abantu bewatom bwe mba temukyalina kigambo mwewummuze temutumeketerako mberenge Museveni temumwogerangako omuchwezi nga bulijjo yewana nti n'omuchwezi poliisi eweze okufaafagana ne UPDF naye bannanga aba UPDF mbegayidde temugeza ne mutta ekitiibwa kya UPDF njagala buli we musanga nga buli we musanga omutwe gwa poliisi mugenda nagwo kuba mmwe mubadde mukyalina bendera nga buli we musanga omupoliisi mumuba kwakira essasi mu kugulu temugeza ne mukkiriza poliisi obamanyiira mmwe bataata bange kwegamba poliisi kuba wa UPDF mutaka emuvulunge mumanye ekitiibwa kya UPDF kakati ate nammwe poliisi tubegayiridde ffe nga bannayuganda ate mmwe abatukuuma poliisi ekuuma omuntu n'ebintu bye poliisi mmwe abatukuuma abasajja babajoogejoge babakube nga buli wo babasanze wama nammwe baba UPDF ebyo byenjagala
ebyo byenjagala beekube okutuusa lwe banaddamu amagezi bategere nti Museveni muyeekera omuntu abalwanya. Ekisooka mugwira Munyarwanda yeviira yiri eri wabula osanga mutabani wa gundi ye yakubye mutabani wa gundi. Omu yeddira nkima omulala namunnungu ate zonna nkima. Namubuuza kakati ate gwe kaswiba ate okubye kasiima mwenna muli ba gundi ba nkima ezewaffe eri zemanyi zino ez'Buganda sizinabazira. Namugati munnaye gwe oli wa nkima nti nze ndi wa namunnungu nti munna muli ba Luganda. Mwenna muli ba Luganda kuba kati ow'enjobe bwalwana n'ow'engabi. Ow'enjobe alwane n'ow'engabi kati mwenna enjawulo zero. Mwenna musula mu nsiko. Mwenna embwe bayiribya lumu. Mwenna enkube bakuba lumu. Bwetandika okukyakusa bwetandika okutonya ku 10 n'eddakiika 10 n'ekya ku 10 n'eddakiika 10 ez'ekiro mwenna ebe bakubye kimu. Wabula osanga enjobe eyomba. Nze twagwesinza okuba. Enkuba ze gwesinza okuba. Inza obedda nyimiridde wano naye nga n'engabi obedda eyimiridde wali naye etobye. N'obasanga nga bakubagana enjobe n'engabi kakati muba muyombera ki muba mukubaganira ki? Njagala poliisi mukube UPDF buli we mugisanga naye UPDF munyweze bendera yaffe. Temukkiriza ebintu ebyo ne babavulunga mu ttaka. Era njagala okuwulira ekiro ky'olwaleero nkyakugataliko nfuufu. Bannange bataliyani namba yagenze negenda ezinda akapoliisi ke Katwe. DPC ye yasoose okubuuka n'adduka n'ayitamu. DPC yagudde okugulu ne kumenyeka naye yagenze okutegeera ng'atuuse Seguku ng'okugulu yakulese Katwe. Kati balyoke batunnyonnyole yaddusa atya okutuuka Seguku nga talina kugulu. Ebyo byenjagala mukubagane bwe munaddamu amagezi mutule ku mmeeza emu mwegatte ku bannayuganda tugende tukwate Museveni tumujje mu State House. Poliisi efune ekitiibwa kyayo nga poliisi. UPDF omanyi Uganda ya mirembe. UPDF mutuule mu barracks n'amagulu muwanike kubanga ebizibu bya Uganda byonna poliisi ebimala. Poliisi yebimala just kukuma muntu gundi n'ebintu bye. Aba UPDF mutuule mu barracks zammwe mubeereyo mugejje nga ate mugenda kuddamu kulwanawa nga Museveni agenze mugenda kuddamu kulwanawa mubeereyo mugejje nga mukeera kukola zi exercise kusala masavu naye nga Museveni akyaliwo bwabulwa gwe omulabe gwe bakuba wakiri poliisi ekuba UPDF. Wakiri ne mubeera bize bwe mutyo naye bamuyina amagezi mu mitwe. Kati wama mukubagane paka. Njagala okwebaza abapoliisi abakubye owa boda w'ejjinja. Sigamba bakubye bonna owa boda gwe bakubye oyo omusajja n'akabanga bebe mumumanyi. Oyo mobilizer wa NRM nze mumanyi. Bamukubye n'akabanga omwana yasize ejjirase. Hati bankubire osamanyi manya wiki naye bannaye bakubye omusajja musajja omukulu abaana ne bakulaba ne mukazi we yakulabye. Mukazi we mumanyi n'abaana mbamanyi naye abadde ayagala NRM obulamu bwe bwonna ekisanja ekiwedde yavuganga boda n'alyoka yeetolola ayina ebisanja ayina gundi oyo ye baamukubye Katonda yannyambye ne batamutta abeerewo ne muluddamu oyo ye bamwongere omusajja naka bannange uyo omusajja yakaabi abaana b'embamanyi weebali nnyo Mukama weebali nnyo Yesu bakubye taata Mukama weebali. Museveni mujja kumuwulira kuba tumubanyumiza nga temumutegeera. Oyo ye bamukubye n'akwata elementi n'ajambala ku kibegabega n'ojjukira nti negenda ku mutwe n'agiteeka ku nsawo y'emmere nevaayo neegwa kiki. Omusajja alabika yalina ekyejo mu buto mumanyi. Ebibaluwa ebigema abaana byeyongedde okutambula mu bazadde naye omwana gwe baagema ow'ejjanya yafudde. Omwana oli yali anoonyesa kabuleeta naye baabagaanye byogera ku mativi gonna. Naye wulira ekiriwo omukazi gwe bayita Ruth Achenge yagamba omwana bamuggyeko sampo ne bamuggyako eminyira
ne bamuggyako ekikolondolwa nabiki bagenze kumukebera balabe gundi outcomes za gundi effects zaali zitya biki ebyaliwo omwana yabaki eddagala lyamu affectinga litya naye omwana tebamuggyako yadde bakayita spets banembera bidde biology mama Eben tigwa mbonyabonya wankolera biology specimen mbijjukide mama Eben ye yankolera biology kakati laba biology gyansanze mama Eben nawaati ulira baziyita specimen wamma mbu omwana bamuggyako samples okitegedde ulira omwana tebamuggyako sample neegi omwana yafudde bagambye bannamawulire temugeza ne mukyogerako wabula wansi ku ground ebipapula bitambula abamu babagamba kino ekipapula okukijjuza ogundi omuzadde ow'enkumi 3 abalala 50 abalala 8 n'amasomero naye minisitule ebyebipapula byaki buli omu abinnyonnyola bubwe mbw ate omuzadde okisasulirako abamu babasaba 8 abalala 1,000 ng'olumala okukijjuza ng'okitekako 1,000 ng'okizzaayo ku ssomero ng'okizzaako 8 ng'okitwala ku ssomero abalala 3,000 abo beebeekisa nedda bassebo omwana gwe baagema afudde n'abalala babakwese tebabakkiriza mu mawulire abaana bangi bali affected be basooka okugema wabula nammwe babaleetedde ebipapula muteekeko emikono mugeme abaana bammwe mugende mubageme naye tokuba ku ssimu yange abaana oba tebasoma batuuleeka ate mmwe abantu b'e Uganda singa mubadde mumanya amasomero mwandigaggyeko abaana bammwe ne batadda mu masomero mbabuulidde ne batadda mu masomero kale poliisi etukwate etuggalire ffenna etukwate etuggalire ku lw'okuba tetuweeredde baana bino mbyogedde mu securitarats gundi ebyamajambiya e Masaka waliyo simanya ambasada bamuyita Sozi yaggalidde abantu ettaka alitwala wabula poliisi bannange enanga yatugambye bakutte Nyanzi bannange waliwo omuzungu akoze akantu n'agamba bw'ati n'akawandiikako I will love you until nga enanga ayogedde amazima enanga watandika okwogera amazima nkukyayi kati gwe mukazi gwe Shuwaddiru oyo omusajja agenda kukwagala paka kufa enanga okwogera amazima uyu musajja yendagaano enywedde kati biwedde naye waliwo omwana eyakozeyo omusajja ekintu n'omuweereza ebirabo nga wamutereddemu ebipaapaali ebito muli babi naye senga nabadde nze oyo omuwala babadde bajja kujjawo omulambo okujjako nga yabadde comedy mpozi nga yabadde comedy naye naawe yakikoze mukama uddayo otuule weenenye ekyo ekisa ky'owulira nti mukama akuwadde nnyo simanyi watoloka wagenda simanyi kati osobola mukalina nga bwe wagambye oyo omusajja mukama ayinza ogundi omukyusiriza akantu katono bwe kati naye n'akikuba ne bukyenkya nga naawe bakuwaaseemu ensigo ya ddyo n'okomawo ng'olinga nakintu ali wali alinga eyakwata ku muko nkintu omujjukira gwe bajjamu ensigo ali wali ali bwati buli ssaawa abeera bwati emikono gyagenda n'amagulu byonna byefunye ali bwati alinga eyakwata ku mukoddomi bajja mukama bw'akusitulanga togezangako okulumya eri bw'aba alina kyeyakukola eyiza yali mbeera kubanga ate naye yagambye embundo wamubba ebijanjalo n'obitunda n'ofuna ezikuyisa ku kisaawe Entebbe buli omu yabba munne wakiri wandimuddiza ez'ebijanjalo naye n'omuweereza ebirabo naye bannanga oyo omukazi bamuwaana obimpeerezanga mama Eben akuweereza bino omumiro taguzzaayo omumiro taguzzaayo mbabuulidde kolero mukakasa nti waliyo omusumba omutemu mujja kumanya nti Yoswa teyafwa olw'okukkiriza Yoswa yafa naye akyali mulamu nkuggyemu omumiro bantwale bansibe mwana gwe genda weenenye ggwe omusajja enanga yatulimbye
enanga yatugambye bannaye mu bantu betukutte ye Nyanzi njogedde naye era ne muleka mu kaddukulu kuba abadde ayagala afulume naye Nyanzi ali munda. Nyanzi n'agamba bannaye nze ennyonyi gwe yakasuula omusajja ndi mufuta ya nnyonyi nakatooka mbadde bweru wa ggwanga enanga wakutaani Nyanzi Sentamu byebyo bulijjo bwe mbagamba enanga nga mugamba mbu nnimba. Masaka basibiddeyo abantu mbu ambasada yaguze ettaka. Owulira, ambasada yaguze ettaka. Ambasada olwaguze ettaka simanyi nakubya ennyumba z'abantu simanyi bakayana kooti ode egamba ettaka lisigale nga weriri abali mu buyinza tebagoberera amateeka wabula mmwe mugoberera amateeka. Naye wulira owa poliisi bwe yagambye simanyi owawamala simanyi biki regioni Katonga yagambye bw'ati military yo temugitya kuba eyo military eriwo ekuuma mirembe naye nga abamawulire badduka ate military ekuuma emirembe tekkiriza na wamawulire kutuukawo. Naye bannange bannayuganda mugoberera amateeka mugondera amateeka muwulire ekivundu ekiri mu bulangiti y'amateeka. Nabagamba Museveni yabafuuyira n'ababikka emitwe ate nga ava kulya binyeebwa bya mpogola kuliko amagi kuliko ebikajjo kuliko biki n'alyoka akola n'alyoka abafuuyira mu bulangiti ye n'ababikka omutwe ye n'afuluma mu baafulumya omutwe mu bulangiti kwendi. Museveni sigenda kuwunyirirwa kivundu kyonkubuulidde. Abe Masaka omupoliisi n'ayogera n'agamba bw'ati abo bazze kuuma mirembe naye ng'abantu babaggaliddeyo tebakkiriza muntu ayitawo asala mbwoko kwe kukuuma emirembe. Mutegedde amateeka ge mugoberera mugoberere nnyo amateeka bwe mujja okutuuka gye mulaga mugoberere amateeka. Kakati nze mbakolere ki ate bamuwasazewo okugoberera amateeka? Mwakirabye nti abasajja b'amajambiya baagobye ab'emmundu awali ejjambiya emmundu teyogera wabula enanga yasooka bagamba bannaye mulekerawo ogula ejjambiya senga tukukwata ng'ogula ejjambiya ng'owedde awo ng'omanya nti ejjambiya zino zirimu ekyama. Kati kamukirabe mpitamu lukwakwayo ku bintu ebibaddewo mu ggwanga mu bitegeere. Palamenti mwabadde mugamba muno teletwasiko walinze Palamenti yaggaddewo ekomawo nga 2/8. Kiki embeera eri mu ggwanga nzibu waliwo ekiri mu malaalo naye tekirina mutwe ate tewali ani gwe tuba tuwandiikira. Mulabye okwekolera ebintu nga tetubagambye kati senga bawandiikidde dde omuntu kakati munnanga ow'ekitiibwa tukuwuliddemu tubadde twagala ojje tuteese kuba Palamenti eyinza n'okutuula naye taddamu kuteesa olwo eggwanga lifiirwa. Kakati gira tugire tutuule ku mmeeza emu ng'awo nno batuula ku mmeeza emu awo nga bakkaanya nga mwe muviiramu awo nedda tekirina mutwe babuuza kati oba tuwandiikira ani? Tuwandiikire social media? Tuwandiikira ani? Tewali. Kino kye nabagambye mmwe temufaayo. Kampala mugireke tujja gifu osinga oluddako. Kampala tulina ekyo gikolera buli kintu tukirinako eddagala. Museveni twabagamba tugenda kukuba gavumenti okujjayo mamba ezo ne zibeerawo ne zizunga bwe ziti. Tewaliyo investor ayinza kwesiga ggwanga nga mamba ziri bweru. Kyokka bagambye bagenda beerawo ebbanga eritamanyiddwa kubanga ekitalina mutwe kikyali mu malaalo. Kituufu kikyaliwo mu malaalo kikyaliwo. Kati awo investor abadduka ebyobulambuzi omuntu abadde agenda okujja asooka n'akeberako Kampala what is Kampala? Agenda okukeberawo bw'ati ng'emmamba ng'omuntu abuuza bino byadde before independence? This is before independence? No, today. Yes, today. Yes. Me going to Kampala? Yes. Me no going Kampala. Kampala no good. Kampala no safe. Me no going Uganda. Ngabi Sazam. Cancel everything. How can I go there? Me dying from there? Ate linda akuba abazungu. Museveni ayagala ku attracting attention ya international community. Mbu mufiiriddemu abazungu 7 ate ekikaaga babadde b'Amerika ate bagundi babadde Bangereza n'Abakanada 9 UPDF efiiriddwa abasirikale nga 15 bakakwerege bo tebamanyiddwa naye ennyama bazireetera mu bukutiya
awo international community egambe banaye ekitalo nnyo Al-Shabaab ezeemu. This is the Al-Shabaab again ati lugogo again nawo again nedda Museveni yagenda bakuba luli twali bakakweregenga tetubimanyi mulinde bomu ya mwerugogo mu expo mugenda kutya parliament yagadde olwa bakakwerege Kyagulanyi naye bannange yayogera n'agamba naye ate ke banajja mu parliament temujja kutuulayo temujja bituulayo ate nga bbiri tusobola obbagaana tusobola okuddamu tugamba nga bbiri tewaliyo kukola nga bbiri tewaliyo kukola kikyo mwali muteeseza bukyanga mugenda mu parliament guno ng'oggyeko Ssennyonyi ng'oggyeko NUP batufungulidde ani Kaseija naye kiki ng'oggyeko NUP kikye mutukoledde mmwe ng'oggyeko opposition NRM kikye mutukoledde bukyanga mugenda jo mwabyeze mwawadde loko simanyi loko construction tuyinza okulangirira nga bbiri ne tujja ku parliament nga bbiri mwene mulaba kye tubakola oba mulowooza tubatya olwaleero Congo kye bakoze UN naye bannange Congo erumiza Uganda kiringa jjinja buli muntu aŋŋamba naye bampaseeyo omukazi omusoga waliwo neyambuziza golowooza ki ku kyokwasa omukazi omusoga gundi awaseeyo omusoga ne mugamba kwate namba ya Mame Beni omubuuze atumpa ya namba ya Mame Beni naye abasoga balumya Kampala kakati tubadde tukyaliko Jinja versus Kampala ne wagenda wajja ani Beni ani Goma versus Uganda Congo ekitebe kya UN bakirese ku ttaka omwana atutte n'akatebe ka pulasitiki akajjemu banaye ekiri Congo UN naye Museveni kabalemedde wali Museveni katulemedde wali abaana bayokyeza UN ne mu manji kye bayita UN abaana bagyokeza Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkobaza olunaku lwaleero Mukama tata tuzze mu kigambo kyo mu kiseera kino Mukama nkusaba okukosomesa oyigirize batabani bo ne bawalabo bano baleme kuddayo nga bwe bazze Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kimaliwo amagezi okutegeera kati Mukama njagala mu kaseera kano akasigaddeyo osomesa abantu bano bave wano nga bategedde mu linnya lya Yesu amiina naye mbabuuza bannayuganda politics agenze bazukuluka kati omwoyo yaliwo omwoyo yazze kati bazukulu mugamba ki mwasuze mutya wulira Bayibuli egamba bweti Yesu yasomesa n'agamba bannange bamubuuza ekibuuzo ne bano abantu bo kati omuntu asobola kwawula atya kubanga bangi bagenda kujja naye Yesu yasomesa n'agamba bwati ntandikidde ku lunyiro lw'15 bangi bagenda kujja nga bambadde eddiba ly'endiga naye nga munda musege omuntu asobolera ddala okujja mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga naye nga muyeekera Museveni obuyeekera tebumuvangamu mu bigambo ne mu bikolwa era bulijjo akyogera now Zaluwero za style za coming now Zaluwero za coming za style akyogedde emirundi egiwera ne bana oluzungu lwange lwalagawa ate nno muve mu byokusaaga abawarabu bakoze bubi senga mbadde ndi UN mbadde nja kuggalawo ensi z'abawarabu kyezisooka okunona lwe luzungu wulira Museveni yagamba bwati ngenda kukomyawo His Excellency ngamba naawe tugenda kukikola mu Rabadobu style ko Museveni okay Rabadobu style naawe miza Luwero za style za coming Museveni natandika Luwero style era yagironkingidde Luwero yatemye omusirikale omutwe musirikale we atema musirikale wa Museveni gwe batema musirikale wa Museveni n'omutwe n'agutwala okukakasa okumutwalira ekizibiti nti mpeeza nga omundu ate kati noyo bagenda musalako omutwe nkubulire wano nkugambe wogenda okukakasiza nti Museveni bw'amala okusiruwaza akusuula mulindeko mulabe ekigenda okulaba ku Charles Peter Mayiga naye bw'ajja adduka temumukola bye mwakola Katumba Wamala Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro bw'ajjanga adduka gulawo ennyumba ayingire mbabuulira omukadde yali aluka mukeeka Katumba Wamala najja bannange nfa muze mukadde ko mukadde wange kiki ani akugoba ate amasasi agenda namugamba maama munnange labayo mukulu bagenda kujja bagoba wano omusaayi gujje wange
oleta bizibu genda namugamba mama nzi Jeno Katumba nga bw'oli Jeno Katumba dduka genda weyongereyo genda omukazi omukyala mukadde bwate yali badde n'ekisa okutaasa omwana wa munne yamugamba genda bannaye ku Charles Peter Mayiga muggulawo n'ayingira waakiri bakubuuza omusayi engeri gye guzze guyingira bannaye tuli kujjukira nti gwe wataasa Katikkiro wa Buganda mbabuulira Museveni kyagenda okukola Peter Mayiga mugenda kikwasaako ebiri ate mwenna mugenda kukaaba mbabuulidde wenajja abapoliisi be batemye wenajja Charles Peter Mayiga mbabuulidde naye Bayibuli egamba muli balabira ku bibala byabwe bibala ki ebiri ku Museveni ddala mutuuka ku muti gwe bayita Museveni ne mugamba mbuno guliko ffene ddala mukakasa ogwo omuti guliko ffene Museveni mumulaba ffene bwe mumulaba ebikola bisaana kubanga bya ffene naye ebibala ebimuvaako bya ffene mukakasa Bayibuli ebuuza ani yali anoze ezayituuni ku munyango ani yali gwosobola wali onozeeko jambula ku mucungwa wali onozeeko omucungwa n'ogunoga ku muyembe Yesu yasomesa ekyo ekigambo kinene lwakuba obudde butono ebibala byebikulaga Museveni bino ebyokujja najja ne balanga ku leediyo ku ssaawa 2 n'enkyakoma ayina ekimugoba bannange temugeza ne mubeerako mumuleka ajje yeemagaze ate senga babadde bata amasimu bane president amaze okwogera halo ali ku layini bannange essimu zaffe zibadde ki halo ali ku layini yogera ne Museveni yogera ne president mwenanga tekuliika kuba ssimu Museveni kyekigwana bannayuganda Museveni mumuleke temumulaba tayina byaleesa ayina ekimugoba Museveni ayina ekimugoba ate kiri mu UPDF yagambye musimanyi 226 buli musomesa ngenda musasula Museveni okakasa otuuka 226 tubetinge brigade zo zenkusomedde ozijjukira ozirabye oziwulidde era emmundu ze batereka mu konteyina omanyi baraks ezitereka emmundu mu konteyina omanyi ekigenda okujjamu ezo konteyina ye genda ozibale emmundu zo zikyawe Museveni okakasanga amula zonna zoyina emmundu basabe erikodi bwe ziba ziwera nve ku internet nkubuulidde oba ozanya akomawo okwogera ayina ekimugoba Museveni Bayibuli egamba waliwo abajja okudduka naye nga tewali kibagoba naye nga badduka bawulira ekibagoba Bayibuli egamba nti abasuuli badduka emisiri ne bagamba kabaka wa Isirayiri atukimye era wuyo akomyewo omusajja yakamala otukuba bannaye muwulire omusinde gw'amagaali n'embalasi nga abagenge be bajja abagenge bayise mu kibuga Kampala n'alyoka ajjayo emmamba abagenge bagambye bwe tusigala tufuwa ne bwe tugenda tufuwa omusajja yayiya amagye naye ng'obabuuza bange mmwe abatambula ku kkubo kiki naye abasirikale batambula tebamanyi kibagoba balina emmundu bonna beesimbye akasana kabookya batambula musululu mmoja teboogera na muntu beesiri yasinze n'otunuulira abasiru n'obabuuza kiki tewali amanyi lwaki atambula Bayibuli egamba balidduka nga tewali kibagoba naye nga bo be bakiwulira Museveni najjayo emmamba kiki tukutte Nyanzi Saabayeekera Nyanzi tebannaba mumukwata mujja kudduka mudduke nga tewali kibagoba naye abantu abagondera Museveni mbu pulezidenti wammwe ebibala bya Museveni bya pulezidenti mumanye ekintu ekiyitibwa pulezidenti ekyo ekitiibwa tugenda kukijjawo Museveni bw'avaako tumale okutumya ttaniza ommu tuwoze ekitiibwa ekyo tuwoze erinnya eryo kubanga Museveni yaliddugaza okusinga eryanda okusinga Chako ekigambo pulezidenti kisaana tukiwere mu nsi yonna tunoonye tayita endala bwe bibanga ebikolebwa nga Museveni byakola pulezidenti byakola bapulezidenti bonna ku nsi bafe olunaku lumu bafe buli nsi ekaabe noweeri ne Biden awo owa Bungereza yekka yaba asigadde ate n'owa Bungereza tusobola okumukolimira
afe kulwa Nabbanja afe lumu ne Nabbanja prime minister naye bannaye Nabbanja yamalamu ekigambo prime minister ekitiibwa Nabbanja nze okyayinza okumpa bwa prime minister nembutwala nze kwagamba obale ababaddeko baminisita ba Uganda kwaliko kintu musoke ne kubeerako ngwangwangwangwa ne wajja wabeerawo ngwangwa najja n'akikwata ngwangwa bwe yakita Mbabazi n'akikwata Mbabazi bwe yakivaako Lugunda n'alyoka akikwata oluvannyuma lwa Lugunda Nabbanja najja n'akikwata Nabbanja olwavaawo olwo omwana w'ebuwama mutabani wa Katongole ye yaddako ye yaddira Nabbanja mu bigere bannange awo ne bwe ndiba amagombe nkomawo nze nziire Nabbanja mu bigere mpozi nga wamaze okuddawo ba prime minister nga 10 nendyoka mbeera wa 10 mu omu after Nabbanja nga omwana ne bw'obimubuuza takyayinza kujjukira nti erinnya Nabbanja bali mentioninze awo nendyoka mbeera prime minister wa Uganda nze nziire Nabbanja mu bigere nze kwegamba nze wabula mujooga kati n'owabungereza tusobola omukolimirira wamu ne Nabbanja tugenda kugoba to flash them out boda naye Nabbanja tukuteera aba boda gwe onoddayo okutambula tukuteera aba boda obategeere waliwo edda bagambanga bannaye abazadde mulekerawo okukwata abaana gundi abaana ab'obuwala nemubawa aba boda owa boda olutwala omwana tamutuusa ku ssomero amuyisizaawo ddala paka mu kiraasi ng'owa boda jo ne boda paka mu kiraasi munda ne bagamba temuddamu bbawa abaana Nabbanja tukuteera aba boda obawulire tukuteera aba boda onoobasobola bwe batakuleetere mu kagaali k'abalema flash them out naye kyoyogerako kimanyi Nabbanja tukuteera aba boda abo naye bannaye okujjako nga aba boda bemanyibwa baafwa naye ebibala ku gavumenti ya Museveni mukakasanga byebibala byebyo Yesu yasomesa naye bannange Yesu yali asomesa olaba osoma busomye ekigambo kye yayogera n'owulyanga n'enjala ewonye yabuuza bannange muleme kwesiruwaza Museveni ddala bwe mumulaba pulezidenti kubanga omunyango gwe gwokya naye kati gwogenze otya ku munyango ng'ogenze kukongolako bijanjala ofumbe ku omunyango gubala ki Yesu abuuza kwegamba gwe n'ogenda n'otambula n'ogenda mu nnimiro ya ffene ng'ogenze kunona nniimu oba n'ogenda ku nniimu ng'osuubirako jambula ebibala bwe munaatunuulira ebibala bya Museveni temutawaana kulaba bino bitayita ebiwandiike temutawaana kulaba kintu kyangu nnyo Museveni okujja nabba obuyinza naye ebibala bye ne bigaana okufaanana kye yalayira kyovulaba bwe yali alayira yakwata Bayibuli mu mukono gwa kkono okubakakasa nti byenjogera si bituufu yagikwasa mukono gwa kkono genda olabe ate ng'olina gikwasa ddyo yagamba ngenda kubakuuma kitegeeza kubatta protect and preserve za constitution kitegeeza gikula mu mpapula kasita akwata mu mukono gwa kkono kyangu nnyo ebyokubibba era ne bakwambaza basooka ne bamukuba kopagalo wanja machakala ne bamuteekako ne bamusiiga president ajja ebyo bisoboka najja bulungi nnyo ne bamuteekako urino baga si kulwanga akunkumuka najja mu kamera nga president naye ebibala ebimuliko bibala ki ebibala byebiraga nti oyo president waliwo atali awo mu kifo ekyo neba nenga bwalabika bwati mulabira ddala ebibala mama nolaba ebibala nga bikunkumuka essoloti ndabye nandala mafaabi nga yeewombese mu maaso ga president amasanyalaze gamukubye ye naggwako yaka oli omwana alina voltage ebane mama ebeni wankola byokubba gundi sciences beziyita voltage watisi ezo byesoloti yena naparalyzinga ani kambireke mujja gambu nonsakiriza entalo kambireke
naye ebibala waliwo omuntu gulabanga ye bambi ebibala buli muntu aga ne bannange bale mwana oyo yandi omwana oyo bamubbako entebe maama naye abamuli okumpi ffe tunyumirwa kiki ffe tuli mu Uganda eyiye era ate ffe uwe tusasula omusolo gw'omutwe naye bannange oyo omwana alumya mukimanyi nti nno tusasula omusolo gw'omutwe wuwe ono mbuno yajjawo omusolo ffe twagala kusasula omusolo tusasula buli mwezi ate si buli mwaka gundi edda basasulanga mwaka ffe tusasula mwezi mu Uganda yaffe empya twagitandika ddo Museveni agumiza abasawo gundi abasomesa n'abagamba bagenda kufunanga miliyoni 4 mu 2026 Museveni n'otuukayo ekyala 2026 nga bafuna miliyoni 4 ng'omugaati gwa mitwalo 10 omwana yazanya akantu ne bana uyu omwana bane oba ali luweru omwana yatisse sente ku wirubalo naye banne n'abakyala b'ennaku zino bakadde naye abakyala balina emitima omukyala yayimiridde mu kamera bw'ati n'apimira omwana omuti gwa sabbuuni kwota y'omunnyo n'obunzaali ne babiteeka omwana n'ayiwawo wirubalo ya sente ne bateekako omuti gwa sabbuuni n'aludde ewaka kaakati abasomesa tebabalimba mbu mugenda kufuna miliyoni 4 omugaati gujja kuba ku mitwalo 9 senga Museveni atuukayo bw'abalema n'atuukayo era miliyoni 4 zijja kuba zikolanga bumulaba kati kwezo ze mufuna emitwalo 3 senga mubadde mufuna emitwalo 3 nga sabbuuni wa nusu 3 omuti gwa sabbuuni nga sukali wa nusu 8 wali badde ofunamu taata wange yatandika okusasulwa mu poliisi mitwalo 6 mu 3 mu 3 biri ebyempapula olwo ng'avudde mu UPDF ayingidde poliisi mitwalo 6 naye nga gitumala ewaka era nga lwaba agifunye tuli empuuta kati muganda wange akawune gwe kati kamudeeke ka mitwalo 8 duli gwabanga musaala ne mukulako bwe mutine mwesiga empuuta ne mwesiga engege ne mwesiga ennyama mitwalo 6 ng'ogiro gimalawo gimanyi kati ofunaana naye omuti gwa sabbuuni gwe 3 ebibala bya Museveni ddala bya biki bannaye mukama bawo omukisa n'olw'ekigambo ekyo naawe wennyini bala ebibala naawe wennyini oli kirala naye abantu bakulabako kirala otambula ogamba nze omuyembe niyi bannanga abantu bagenda okulonda balonda nniimu nze bannanga temundaba wano ndi muyembe nze ndi ssejjembe naye ng'abantu bakulabira ddala oliko nniimu buli ajola era enniimu eri recommended kwabo boka abalwadde covid boka aba covid bane mwandiise enniimu wano nafumba enniimu nenjinuuna bwenjesiiga kubanga ne wano osiigasiiga wokko wate kati gwogenda ogamba bane nze ndi muyembe boninda kwengera olimba nze siri papaali nti owanula mengevu naye bane nga abakulaba balaba gusa ecungwa balaba enniimu eri Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nsabidde abantu bano mmanyi waliwo alina kyajjeewo obutukuvu n'obutuukirivu okubala ebibala kitegeeza butukuvu nga kyoyogera kyoli si kuba pulezidenti ate nga gwe asinga okutta abantu Mukama Museveni agenda kukuba abantu erugogo naye Mukama tuyambe nze Mukama oba abantu banaalaba nswadde naye njagala omwoleso ogwo baveeyo nga tewali kibaddewo kale bo balowooze nti nswadde naye ng'osevinze obulamu bwabwe leero wali bitaata byange ebya UPDF bagenda okukuba ebyo Mukama bayambe mu linnya lya Yesu ne bano bennyini Mukama sisinkana obulamu bwabwe okulemererwa kwabwe okuyayana kwabwe okukaabwa kwabwe n'okulemererwa kwabwe mu linnya lya Yesu tusabye amiina wali ogamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisaabawo omukisa tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde asigadde nze ASP Asiimwe Wire Bible and Politics I sign out.